po jako akawuwo mu byenguzi tujja kubeera nga tucreatinga corrupt free zone. Olunaku olwaleero minisita omubeezi ow'obutonde bw'ensi akwasiddwa ofiisi eno mu butongole ng'ono ye mubaka Beatrice Atimu Anywa akiikirira abantu munisipali y'Ekitigumu. Olwaleero ofiisi empya nga state minister wa environment baginkwasizza mu ddembe nga kigoberedde ensalawo ya president waffe okundaba nga ngwanyiza ofiisi eno. Nzize nenyanirizibwa mu ssanyu ne ofiisi n'empeebwa mu mirembe. Anywa ategeeza nga bw'agenda okukolagana obulungi n'abantu basanzeewo nga ye minisita okulaba nga obutonde butereera ddala nga basomesa abantu engeri y'okubukuumamu. Naddala ng'omuzadde eby'omunju tebitotolwa, ebya gavumenti tujja bikwatisa bulungi wano. Bannayuganda tujja kubatereezanga balabe nti okukuuma obutonde kintu kikulu nnyo. Ono amenye ku ebyo ebivuddeko obutonde bw'ensi okufa n'okusaanawo na butya bwe bayinza okubitereeza nga bayita mu kukolaganira wamu. Kulwokuba ne ku district bonna bayayuwawo, tewali ssente, tekibasoboza kukola mirimu gyabwe. Oba oliawo ate ne batandika okubeera nga namunswalya ku nswalya, ne baddira emiti gye balina okulabirira ate ne baddaawo kugitema oba oliawo okufunamu mu kasente. N'olwekyo ekyo kintu kikulu nnyo. Akasente kasaanidde okubanga tukalobinga mu minisitule eno, esente zigende paka ku district kibasoboseze okulaba nga balondoola ebyobutonde nga tebabisaanyaawo. Minisita omubeezi ow'amazzi Ronald Kibule annyonnyodde ku nteekateeka ze balina okwongera okubunyisa amasannyalaze kyokka nga teboonoonye butonde. Ku Kalagala twakiyisa era minisitule yaffe palamenti nekkiriza tugenda kuddira ekitundu kya Kalagala Itanda okubeera conservation area. Mu Luganda conservation kiyinza okuba ekizibu okunyonyola, naye ng'ekigendererwa kuyamba obutonde mu kitundu ekyo okusobola okuyamba bujagali neyisimba damuzizi amasannyalaze agamala. Kibule era asabye bannayuganda okukomya okunenya gavumenti singa ebaako n'ebitundu bye basengulamu n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde, ng'era agamba nti bakugenda mu maaso n'okusomesa abantu ku nteekateeka eno. Kuba tulina okugoba abantu ku bitundu by'ennyanja mitaazi 2 byekishowazi okuzikuuma, okulaba nga ettaka terigwa mu mazzi oba okukuuma banks okubeera nga ziyambako okukuuma ecosystem. Oluvannyuma lw'okulayira kw'abaminisita abajja ku ntandikwa ya wiiki eno, Pulezidenti Museveni yabakuutira okufuba okulwanyisa n'okwewala enguzi nga kino nno omubaka Anywa asabye banne okuba ekyokulabirako eri abalala. Pulezidenti waffe okutukwasa ofiisi eno yatukuutidde nnyo nga alaze obutali bumativu ku ngeri enguzi ebunye eggwanga lyaffe. Teyagamba nti minisitule eno gyenjijjako, kwegamba eggwanga nga Uganda tulina sitaani w'enguzi. David Sebugwawo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'atukuutira ng'abantu bawadde enkasi okwewala oba okuyambako okukendeeza enguzi.